Mbalamusizza mwenna abatugoberera ku mukutu guno ogwayiga okubala ne Teacher Bugembe. Omupya yakatweyungako yinza omusomesawo Bugembe era nga nsomesa okubala ne physics ng'era olwaleero tugenda kusoma ku kubala okwa O-level. Kati mu kubala okwa O-level topiki yaffe leero eri number bases base. Twazi nga situneeyongerayo omupya yakatweyungako tuwerabira okusubscribinga n'okugoberera subscribinga sharinga commentinga wamu n'okusoma mu lesoni zaffe ez'emabega ze twa-uploadinga osobole okutambula wamu naffe kuba tugenda tugattako otandikira wakati oyinza obutapiikinga kyalibadde kyamagezi n'otandikira ku we twatandikira tusobole okutambulira ewamu. Kati olwaleero mu number bases kye kiki? Mu bulamu bwa bulijjo day to day life tukozesa nnyo base 10. Okay? Era kwe kubala nti 10, 20, 30 seetaaga nakugamba nti tuli mu base 10. Ne kati eriyo base 5, base 4, base 7, base 9. Kati wano kye tulina okwetegereza mu bases zino, base gye tukozesa tetusobola kuwandiika digiti esinga base eyo. Okugeza singa tuba tuli mu base 8 kitegeeza tetusobola kuwandiika namba ng'erimu 9 kubanga 9 esinga 8. Ennamba zonna ze tuwandiika 8 erina okuba nga ezisinga. Onfuna? Kati wano tuyinza set of values mwe tulonda ennamba ze tukozesa ejja kuba 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne 7. 8 tetugikozesa kubanga 8 yenkana 8. Base yaffe erina okuba nga yennene. Kati singa eba base 5 kitegeeza wano ku 5 we tusalirako ne tukozesa zino 0, 1, 2, 3 ne 4. Kaakati bwe tumala okulaba ekyo leero tugenda okutunuulira ka subtopic. Okyusa otya okuva mu base n okudda mu base 10? Kuba awavaawo nnyo ebibuuzo ku UNEB. Okonvatinga otya okuva mu base n to base 10? Kati wano twaba tugeneratingeyo method emu ennyangu n'atuyamba okukwata ebintu bino. Tugeze batuwadde ennamba figure eri A, B, C, D mu base n. Kati baagala ennamba eno tugiwandiike mu base 10. Method eri emu. Singa eno eba whole number nga si decimal number, wandiika powers ku digits zino ze bakuwadde okuva ku ddyo ng'odda ku kkono. Since eri whole number ziba positive powers. Kati okugeza ku eno yennyini gye batuwadde bwe twasayiningako powers kigenda kufuuka wano 0 mpandi nva eno nzira eno 0, 1, 2, 3. Kati bwe mala okuteekako powers zange kubisa digiti eno gy'olina wano gikubise ne base gy'olimu ng'eri raised to power gy'owasayinize ku eyo digiti omala ogatte kyojjamu oba ofunye ennamba mu base 10. Kati kino kiwakinga out mu kyenjogedde kijja kuba A times n to power 3 kubanga A eriko 3. Kati ngatteko B times n to power B kuliko 2. Kati plus C times n to power 1 plus D times n to power 0. Kitujjamu wano eba answer mu base 10. Kati katugitwalenga mu method yaffe. Digiti gye bakuwadde gi assigning eko values powers kubisa digit ne base ngeri raised to that power. Kati singa batuweerako decimal point tugeze kiri A, B, C, D
point E F G H mu base N era kyekimu wano bweba decimal value eina side ya kono ne ddyo nga bwe tugambye assigninga powers kati eno banga ali ku number line esooka tugambye tambula ngodda ku kono definite ne toyinza kudda ku kono kati eno yodda ku ddyo ate buli wodda ku ddyo kino kitegeeza negative powers zino positive powers kati eno ejja kuba 0 1 2 3 tuli fenna kati wano wo negative kubano ku number line bova ku 0 ddako negative 1 ejja kuba negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 paka digiti gyekola ki gyekoma era kyekimu kubisa gatta kyojjamu ejja kuba answer to ng'eri mu base 10 kati bwe twogeddeko tukiteeke mu example ng'emu 2 tugende maaso ekikulu focusinga ku kano onteekako ntya powers nziwandiika nzirawa abamu oconfusinga wanaateekawo 1 negative 1 no bwe mba nzira ku kkono positive powers singa mba nzira ku ddyo negative powers era ye decimal part kati ekyokulabirako fune wano question emu convert 3 mu base 5 to base 10 kati okutunuulira example enyini gye tugize ka formula kaffe ke twagadde okukozesa wano nyina 3 kanteekeko powers 3 base 5 step esooka teekako powers 0 1 2 step eyokubiri ekintu kino ki expanding nja kufuna 3 times 5 but 5 twagambye eri raised ku power e corresponding ne digit eno katulu wano kwesooka 3 times 5 to power 2 ogatteko 3 times 5 to power 1 ogatteko 3 times 5 to power 0 kati wano 3 emirundi 25 75 gattako 15 ogatteko 2 75 gattako 15 ziba mmeka 8 9 mu 2 teeza answer yaffe ejja kuba 92 mu base 10 tuli fenna 75 plus 35 plus 3 sorry eno eri 3 wano ejja kuba 93 mu base 10 kati singa example eyokubiri example 2 write 312 mu base 5 giteeke mu base 10 base 10 nga bwe tugambye assigningako powers 1 kijja kuba 312 mu 5 kuno kuliko 0 1 2 nkubise base eno gikubise n'eno ngeri raised to power corresponding nga kijja kuba 3 times 5 to power 2 plus brackets 1 times 5 to power 1 plus brackets 2 times 5 to power 0 bwe nkubisa wano 75 plus 5 plus 2 namba ennange eri power 0 ebeera 1 kyo kijja kuba 8 2 mu base 10 kansubire ekyo kitegedde bulungi okwasayiringa values oziwandiika odda bw'oba odda ku kkono ziba positive values bw'oba odda ku ddyo ziba negative values ndoza tulabeeyo nga example emu nga tulina negative values for example convert 11001 mu base 2 11001 point
0.111 nga kiri mu base 2 tukiwandiike mu base 10 nga bwe tugambye assigningako powers 11001.111 kiri mu base 2 bwe mba assigningako powers nva eno nzira eno ejja kuba 0 1 2 3 4 kino bwe mba nzira eri ejja kuba negative 1 negative 2 negative 3 nki expanding nga te ngambe 1 times 2 to power 4 plus 1 times 2 to power 3 plus 1 times I want to now 0 0 times 2 to power 2 plus 0 times 2 to power 1 plus 1 times 2 to power 0 era plus 1 times 2 to power negative 1 plus 1 times 2 to power negative 2 plus 1 times 2 to power negative 3 nyiga calculator yo kyojjamu kijja kuba mu base 10 kansubire akakaleero kategedde bulungi okukonvertinga ng'ova mu base n okudda mu base 10 kyetwogeddeko teekako powers enaye bateena decimal point uziwandike ng'ova ku ddyo ng'odda ku kkono era otandika na 0 ezo ziba positive powers bw'oba ova ku ddyo bwe ziba mu decimal point ova ku ddyo ova ku kkono ng'odda ku ddyo otandika na negative 1 negative 2 negative 3 paka kwesembayo kigatte gyojjamu yebeera answer. Weebale nnyo okwatendinga kilaasi ya leero towerabira okufollowinga kilaasi eddako likinga sharinga commentinga musibe bulungi.